atemba njagala nango ogenda ku date nzengena ku date why not ngena ku date nkwagadde yes true nze saka waliwo abefuula babigenda wamagenda yo kola bintu bisanyusa bulamu no nzengena ku date but the first impression matters soka kumuwulira ngenda ku date nawe nenda ba first of all ngowunya akamwa oba engatto egudde olubege kuliko enfuufu yona oyina omusipi gona ng'otunira engatto ze ziri fine ng'oyina omusipi gona kuliko batandise okuntiisa nende engatto ziri fine but they are okay oyina omusipi nga kuliko gona bakota bata gukunjubusa go you're careless your first day wachitewewola omusipi watewewola you're impressing someone that's the first day waliwo abata balina enkola eyo nga ajja alinga atafaananika akupime kati nza kiba kiganyi because me first impression matters and then the moment went again and you know omumwa go whatever you have bad breath mbanchi maze nze nanga wakaza awo nange ngamba isa bubi yajanga nenda bakale akajize wano akalega nga kajize eno kengedde nemugamba bwe yangamba ndi kakati tusidda bukusingana nemugamba ndi asigenda kuddamu kuzisinkana ne omanyi no ne manyife babanga bawola balina nnyo peti ezo nga bwe bateri mu plastic nakyo nga ugamba todda eki peti pete peti ojiraba otya peti bwajiraba ngotya ku lunaku olusooka saalinga naawe nalinga nabali manyi gwe ojja kuleeta ebyolugezigezi byammwe byemuleetera byo ate ne gamba mbudda ate komawo ffe nga si bwe tukola wabaffe babanga bangu mama era kyova olaba mmwe abagamba mbonaakomawo mukyaliwo mama mukyali ku mudaala wakwananga bapeti anti ebyo ebiseera zezaali zambala kakati waliwo naawe olwaleero abajja okugamba nti mama bambala ngoye zaabo kuubo nga gwe lwolimu okubo munaye bwe butrendinga anti kati n'ebiseera ebyo nekati bakyazitunda naye nedda peti anti kati gwogamba kati nze siri wa myaka gyo kituufu gwe kati otambula gwolimu emmotoka bwekugira bamanyirawo nti ono mukazi ono muki kubanga tolinaamu peti tolinaki oluusi ate temwambala mpale nze nyambala empale naye gye bali batayambala mpale nayenga gyebali gyebali batazambala ate bangi ate bagamba zibamalako emirembe mpale temalako mirembe kuba kwetegeka baba beetegeka nebo olibanga gwofunye ekizibu nange ojja kujja otuule nayiwawo omubiri ne ku Shamimu nayiwawo omubiri paka lwe bamuvaako ne ku Kasuku nayiwawo omubiri olimba kati oli full figure bwe yali kale wadde yabyange namugamba nti otadde embu oba tonnazita nga yazita nangamba kino tukirekete atunoonyaako nanka nga tumuleka naye nze ndimbu otabuti nga nze nnumba nakulaba nga owolereza obusisitangamba ndi muna baaba kino nakino njeotye musajja netulaba eddala nga kasajja netugamba kasajja sajja bambi oli yabadde ayamba ate alina nakusirika naffe netukita kakati nzandi namubuuza would you put on that table good question bw'obanga gwe musajja ongamba otya nti omukazi yasindisa abantu nga ye tajjiddeeko ne batikka ebintu ng'oli wali bwoti tegese si biri abadde bibyo oli yatumye nti munonere ebintu byange nga talinaako kiki eyadde ne bwe yandyaga tola bwagamba ndi waakiri nze nsaba emmotoka zino bazindekere kitegeeza talinaako n'agamba nti kati ne mugamba nti gwe olina okumanya ekintu kimu nti oli mukozi mulungi naye ate bw'obanga ofumbiddwa omukazi buli kikolobero kyonna kyakukola kigumiranga baize omusajja wakutandira n'okwata ekkubo n'ogenda n'obeera n'omukazi ng'omukazi yakutekamu ssente kyonna kyakugamba bwe yatuuka mugamba nti tulina kwambalanga engoye zoyambadde nga zifaanagana n'ezange naye n'akikkiriza kojjeeyo laavu toga tokikolangako nti ki laavu nga twambala ebifaanana abatabyambala tebagirina tulina okulaga ensi kati nze tweyagala nze bwemba ne gwenjagala
ate sigiraga bantu sigirite bwe bigaana ng'olwo atoddayo beetondera ate balina okumanya anti nze newe boogera nsirika kakati nno nze nkugamba bwinti bw'obanga n'omusajja ng'omwagala gwe yagala muntu wo mujanjawaze mukole by'oyagala nkukutu naye kooli bijjayo n'obituteera awo nga tukubuuza dduli waliwo kye wali okola kino nga tokyakikola kyate byakyukamu kati nno okimanyi nti nezo engoye oluba ozifiisiza toddamu zambala nga bikyuseemu nga bikunyiiza waliwo ze nalaba waliwo ne juzi naye couple nze nali sikifolowinga batulanga nga buli oba beekwalira myaka enkabe bamanyi namuwa n'empeta nga batwavulinga bonna bonna kati mbadewo wiiki eyawedde oli kumala yali muddugavu nga kali awo kalungi nako anzeko ate gwe bayanjudde mweru mu comments gabagaba ate oli muwola nga n'ebintu bya social media neŋŋamba naye kirabika nange bwe ndiba nfunye nga ngudde mu laavu simanyi oba ndigwa mu laavu bwe ndyekoona ne ngwa mu laavu nga neerabidde gwe togenda kwekoona ogenda kuseerera buseerezi omanyi olina kumanya ekintu kimu waliwo nze gwe mmanyidde ddala yeekubako ttatu y'omusajja otyo kati bw'oba wakagyekubako n'akukyawa ng'ogenda nga bagikuuta bw'omanyi kye bayita okuuta ttatu enjokyeko fasobola okugijjako eruma je naba mbagenda ne bateekako wakiri ne bagibikkabikka n'ebeerawo nga tetegeerekeka kaakati ebyo byonna tolaba nti gwe oba totegeera alina ebitategeerekeka buli lw'okolanga ekitategeerekeka kitegeeza gwe totegeera tolina ky'oyinza kuggusa anti nze ekibi nti bwe nyinyonyola ekintu abantu balabanga nze afumu ate engeri gye bali bagamba ne kojjaga oba okwana otya okwana n'obusungu ng'olinga gaba otonjagala abo abayogera n'okutegeera kwabwe kwekwo gw'olowooza nti suppose bw'ogenda ku mukolo nga muli ku pati ogenda ne sente zigula ebintu lwaki lwaki mbagenda ne sente zigula ebintu wedi ebintu mbambigwe bwe mba nazze kukola analysis mba nzize kukwana agagamwa ge bagaziye bagende bagagazirira nnyuma waabwe ye nekujja abaffe kakati tolaba nti oyo tategeera nti obwongo bwe bulumoleza mu kumukwana baali balowooza nti bwe najjanga mu kamera nga bwe mba n'abanjogera nga mbakwana ababe ne bagamba banange singa bali mukazi singa kujja tugamba oli mu menopause ate abali menopause bayombayomba nedda anti abantu omanyi waliwo ekintu kimu kye nnakugambako nti when you reason beyond their understanding balowooza nti oyomba olw'okuba bamanyiira kugaalagamwa buli kyoyogera ne babebbulagamu bo balowooza nti omuntu bw'oba onnyonnyola olina kubanga otikka binnyo kojja atabuse sitabuse nze ngezako kugamba nze bwemba okujjako bwe tuba twazze nga tunyumya byakuseka ndeeta tunyumya byakuseka kiki ekintikisa ebinnyo n'okutensaya ng'ate byenjogerako byamakulu ekimu ku byo nti bannayuganda naddala n'ebintu ebyetaaga okuba nga oli sirias baagala kuteeka binnyo kungulu kati nze byesikola kati bakulaba mu jimu ne bagamba kujja tanso okwetega nedda ate obwo bwe butategeera jimu kitegeeza kwetega abagamba kujja kutukira ku treadmill ebyo byonna abambi kujja mumulekere wakati kujja ate nno kati kankubulire kino gwolooza jimu zazze eggulu bulijjo weziri ne bali bagamba kujja atambula omanyi kifaanana ng'oli okugamba nti twakulabye mu buliri waguze obuliri abantu bakatandika bakoba n'obuliri ekigambo jimu kyakajja mu vocabulary okitegeera nze kati omanyi omuntu alina amagezi nga agakamyu akamyu kabeera bati amagezi gako matono emirundi egisinga obungi kalinga donke benkanya obwongo n'eddonke endowooza naye ate eddonke ensiruko kuba donke bwe banyumya ekintu nga bwe tunyumya kati yeese kanca nga lwekitegeera enkya kakati n'abo abandaba mu jimu baakiraba ebifaananyi biwedde nga lwe bamanya nti jimu zigendwamu abantu ne bategeera enkeera bategeera nkeera ate ekyo kiba kibi nnyo nti kitegeeza nti wakulira mu maka baavu nnyo abatasobolanga kugula mawulire ng'amawulire mugula gayiseeko wiiki abaana baba bagasabisa ebitabo nga gwe lwosoma n'olowooza nti gakafuluma
ye kabaka awasa so nga yawasa kyenda mu 8 ogenda okusoma amaguli kabaka yafunye omuwala gwagenda okuwasa yenna Jjinda embaga yankya kati gwe nolowooza nga weerabidde nti amawulire ogasoma mu 2025 embaga yaliwo 9 mu 8 kati gwe olw'okuba ng'otegeerera ye levo y'abantu ba Uganda naddala abo aboogera kati naawe ayinza okuva eri n'agamba nti naye gundi Doreen yatusobera asiga emimwa aba yeetega ng'alinga agamba nti lipstick zazze eggulo nti weetege naloza emimwa ngisigira kwetega nze Doreen n'okutegera ky'ogamba kati mama n'omuntu omulala n'ogamba mbu Doreen kati nga bo omanyi wayambala ebimpi yeetega eyo eba style yo this is me zemeza njaganye ebimpi ate nyambayambako nenkubikira abayambye nno naye Doreen ayambala n'ebimpi ebisinga awo kati gwayasama gwoyasama paka lw'obunira olikana badala ga monitor nga nyiza okwambala sagala kumanya n'abali wansi sagala kumanya eyo si gy'oboolaga wansi oba todda wansi ekyo kifaanana nga bw'onaabeera wansi neerabira nentulabire eri waggulu nga oba pakisi biki byalaba mu kasajja watu ng'abikkawo nze neerabira nengira bwe nti nokolaki nange nyambala ebimpi olusi nenerabira kati pakisi nange sina buzibu nagamba oba aliraba namugamba nomu pakisi ojja kulaba by'otamanyi abimanyi era bw'alibiraba agenda gamba bugambi nti ndono teyenkanya gundi tabimanyi nga kikyo wa myaka emeka mukaaga ati byanjawulo kati ebyange tajja bitegeera agenda bitegeera era amanyira okumanya nti bino tebifaanana bya gundi ng'afunye n'enjawulo ageraageranye kugiraageranye wagenda vaawo kyetulina okumanya ate ne bw'abanga yeerabidde omanyi buli lwononooza ebitakwatako nina mukwano gwange mukama amusaasire yafa n'okufa yali alingiza ng'ayagala nnyo okulingiza kati waaliwo gaayi n'aleeta akawala mu luumu kati ziri ebisumuluzo biri ebyabanga bwebiti saamu n'onyola bwoti kati bwe yanyola ate n'akijjamu n'alingiza n'amulengera ng'alina ki kati oli abe akigamba tebanningiriza muki agenda okulengera bwe yagira wali ng'alengera mulimu ataddemu ki oli nakwata akati ka mukonzikonzi n'akayisaamu n'amufundisa eriiso yagenda okufa nga waliiso limu lwakulingiza kufa kuba ojjayo omutwe mu kkoona olengize gye mulaga nze nze ku social media nkugambye enfeeso kolenga kale bano bakandaba nze nimunga nyambala tula bulungi ayogera bw'omanyi kinsesa ku myaka gyo nti egimu gitwalire ennyoko muwaako egimu n'agitwalira nnyina ekojja wegimu gitwalire nnyoko ku myaka gyange what do you mean by ku myaka gyange sirina kulaga bisamimbu kubanga ekyokubiri gwe omuntu omukulu oteeka okulaga ebyo byonna buli ekimu okiraga kuba gwe oli mukulu ebintu bisimwana omutono okola ebyo nti anabikola abanaabawo emeka nze nkugamba bwe nti oli natukogamba mbukakati niweewunye bebagamba mbu yali mujimu ajja kukola ki bwajja kutuka mbu ku myaka gye kojja yatugamba ali musanvu kati ali mujimu simanya mbu ate kakati walinga agenza okwetega emyaka egyo kikyagenda kati bo balina tendensi nti bwogendayo bwogenze kola ki kwetega kati bo bwe baba beetega gye beetegera nze sizitegeerayo kubanga bawala basinga baba bagenze kwetega nze obudde sibulina bagenze kukola nze ekintu teyo kyenkola era nenvaayo era kyova olaba nange mba mugezi nnyo nzija n'abantu bemutajja kummanyirirako wabwe nagenda ne Zubeida yaliyo naye ate fetwalaba Zubeida agenda mu jimu bannange gyonfunirayo ka video naye byaba ayambadde ayambala bayika n'ayambala bulungi video kaki era neyo gye mwana yalimu anti tebamulaga era bulijjo bamulaga era n'agamba naye wamma tolaba nti nkoze ne bbina
Angena muno. Yakola nebbina. Sibede yakola ebbina. Era abikuyo. Aliambala yagamba kyali ambala. Yagamba kyali ambala. Olusi ebbugu mweri sukka ng'alijja. Yagamba alina kuzina ebbugu no libali njaguma. Tosobola gumira bbina nga wali ambadde bwambazi. Obeera nga eyatudde ku kikolokomba. Kikolokomba okimanyi? Kimanyi. Kati bye basooka wansi mu mmere. Kati obijjayo nga bikyabuguma n'obissa mu lugoye. Obanga kyotaddeyo. Nezo bele naba nokubigula tabigula anti kati wanabigula atya nga ali mu sharia. Tabigulira mu sharia. Yebo obo ina kabina akali nacho. Obigula ne mu sharia. Kisinzira sharia ki? Kisinzira. Waliwo zibagambe ezikwata. Ne njagala mubuuze lwaki agala mfumbiro lwaki anebedde ku mfumbirwe. Anti naye yafumbirwa. Kati gurogo kati katogenda gamba abantu tifumbira. Nita nze nange njagala ofumbirwe. Lwaki agala mfumbirwe soko ngande fojja. Bali balekerawo okubuukira. Kinjagala. Bana bambukira bo. Bana abakubuukira nti gy'ofumbire oli mukulu biki? Bagambye nti bannange bino mbikolera mwami wange. Olugoye omumpi mbwambalira ki? Mbu mwami wange. Anti utalina kyokola okikolera abo bakulaba. Kituufu. Neza ate mbikolera nze. Anti okola omanyi? Nze ndagamba nti omwana omuwala era nakyogerako naluli nga njogera. Nagamba nti omwana omuwala abantu bayitiriza balowooza nti omwana omuwala abamulaba be balina okumusalirawo byaba akola okusinziira bo bye baagala. Omwana omuwala bamuleke akole ekisanyusa ki omutima gwe. Kubanga emirundi egisinga obungi olunaku lwebawaawo introduction n'embaga neggwa olwasigalidde kukola bisanyusa musajja. Kati kadewona ye bamuleke agire nga akola ebimukola ki? Ebimusanyusa. Bw'aba akola ebimusanyusa gwe bitasanyusa ng'ogenda ewa muganzi wo ng'akolera ebikusanyusa. Ono Doreen byakola bwe biba tebikusanyusa. Tewalina nsonga lwaki ate weesiba ku kyano ya Doreen. Genda ku ndala. Ziriko ebinaakunyumira. Genda kuyaba fumbo. Waliwo n'ekyano ezibeerako abeetunda. Ng'olaba ezo. Bwe kuli ebikusanyusa oba bw'olaba ekukalubiriza nnyo ng'ogeneza kyaki kweziri. Ng'ogenda kwezo kuba bw'olaba ng'onaatudde bubi. Kyaki batuula beewombese ng'ogenda olaba abali ku kuruseeri. Gamba problemu eri ku bantu nti baagala nnyo okunyonyola bye batamanyi. Ate teri kibi nga muntu kulowooza nti y'alina okwagalira omuntu ky'ayagala. Oli bw'abanga ayagala kwambala lugoye lumyufu lulimu stripes. Kwaterema kugamba nti naye alimba olugoye terwamunyomeza. Bwali babukiikabu otandise n'okunya gwe lwambale. Kuba ndaba naawe tolulina. Lwambale onyumya. Ate gwe bw'onaabanga gw'olwambadde nga gw'olweyambalidde lujja kunyumira nnyo. Kaakati ate tulabe gy'onaatikkira ebinnyo. Nti ate Doreen ayambala nnyo obugoye bwonnankani. Nze nina bye saagala. Nze nandyagadde nnyo gwe bw'oba okola ekintu kyo. Engeri gye batali okukuwa amagezi ng'ogula lugoye olwo. Nakusonda ssente nti ezo togula lwezo yongerako zino ogule lwe twagala. Bo nga bwe balina ze baagala bazigule. Baleete bambali. Bazambale ku mikolo gyabwe. Ate gwe kyakubiri gwe tonoonya anaakugulira ngoye ze oyagala. Gw'ogula ngoye z'okola ki? Njagala. Oyagala. Era okola bikusanyusa. Binsanyusa. Bw'obanga okola ebintu tokolanga kusiimwa muntu atabikutumye. Buli kyokolanga kikole olw'okubanga gwe kikusanyusa. Bw'obanga bw'onyumira kwambala mpale bwe batagamba naye alimba munene bulala. Itwalire maama we yakogga. Legging tezimunyumira. Kati ku myaka gyo okyayambala. Oyagala bazambaze edduve. Kuba biduve byebitaba binene. Nange mbeera nseka ne ngamba laba bano. Nenga kale bamanyi bayamba no bayambako kwambala nze nyambala bimpi all the time. Ekikusesa. Ye nga wamugambye gwe twambaliremu ebinaakunyumira. Oyinza okulowooza asimbye emikono. Ng'ata. Kojja ndeka bukwata. Siragaseka. Abantu anti abatera okwogera ennyo ku bintu gundi naye talina figa naye nga wamukyusizza wali abanga buno obucupa bwa kooko ogamba nti uno atunudde wa atunudde eriyo bw'ataseka ate tomanya nti atunudde amala kuseka mwana wange abadde atunudde eno
Kwaje bino bitu byokwetunda bino byabadde owulira bino. Ebyokwetunda. Wadabwira Dubai bishi kata omanyi buli magamba. Nenda bwala betunda. Lwaki muli kwabo? Neshira bwala bakulu. Bali balina okwesalirawo. Lwaki oli musajja tumuwa omusango. Buli balina choice. Then abala bayite bamanyi. Government ebeko dokati batubaniza tiwabirabika. Okugenda mugulu. Is it to start in 2026? I think temporarily. I don't know if it's permanent anyway. Kankubulireyo ekintu kimu. Bwe pressure gy'okubeera ku musajja bodi wa UAE ojajjira. Pressure. Countries bazongetako ziri mwenda kati. Kandi era ensi ziri ez'omwenda era ziri mu Middle East. Yes. Kite gwolowooza nina kyenkubuuza. Mu Middle East embizi etambula. Nze simanyi. Mwanga g'abasiraamu balya nnyo embizi. Bagambe no bali embizi naye eri si kyambu basi. Kyengamba kiri bwe ki. Tebagirya nnyo. Bweba tetambula kitegeeza nti tebagikola ki. Tebagirya. Lwaki abakazi babadde bagenda Dubai? Kukola. Betundirayo. Bwe bagamba. Anti vabo kubagamba. Bwe bagambye. Kale kati betundirayo kale tukikakaze. Kale gavumenti betundira. Banga ababagula gye babeera. Kakati pressure yabali ababadde babagula. Bajja giteeka ku oyo omukulembeze waabwe. Bale mesabi kakati kale yabawe mukazi waabwe. Mukazi we. Ina kyade bakola. Baba bitufu kyade babakolezesa kye badde kibi. Kiri ekyaki. Bye wabulidde ebyo. Okujjako nga kyojagadde okwogera ku nanka ntokimanyi. Naye bw'onaaba tokyeyogedde tetujja kulakanalisi. Kubagira mu kamwa populi. Nedda kakati anti bwe kibanga gwali owuliddeyo omwana alayika anandinze bankozeseza kino. Buli kyakola aba akikkiriziganyako. Kyekiri kyegambye nti gwe kola bikusanyusa. Nabali bakola bibakola ki? Bibasanyusa. Gwe bw'obanga ebyo tobisobola. Gwali owuliddeko omwana akomawo n'akugamba nti nze mazima ne baŋŋambye ndi nkole bwenti ne bwenti. Addabuze ogenda okulaba nga alwana kukola gundi mulundi mulala addeyo gundi eddako. Amazeeyo emyaka 5. Ogenda okulaba nga atandise kupanga addeyo. Kitegeeza nti byabadde akola ye tebimuyisa bo. Kakati gw'otandikirawo. That's why she's temporary. So pressure whenever nyinja ajja baggula. Pressure. Olw'ensonga nti ebintu kweri Cameroon, Bangladesh, Lebanon, Somalia, Yemen, Libya, Afghanistan na Uganda fe bazizaako. Kakati mu mawanga ki? Amawanga nago gansomere. Nedda azingana mawanga gibaganye okuyingira e Dubai temporary okuva mu 2026 temporary. Kubanga bakola research. Naye golowooza nti babadde tebabaga kuba bw'oba ogambye nti mwe nja kubasiba mu 2026. Naye mugira mubba naye nja bakwata mbasibe mu mwaka ogwo. Tolaba nti nno era nawe obaako kyo buli bakuteereddeawo okugenda okutuuka mu ekyo nga n'obivaako baabikola ki? Nga baabivaako dda kuba pressure yokka ajja kawulira akaliro. Bajja muteeka ku bunkenke bamuse ku pressure. Kale so we've come anti olina abawala babiri tuweeko omu. Waffe kakati munange bali bewaweze betubadde tukozesa. Ate n'abagendayo bo tekuliiko yali bukya batandika kwogera mize mibi gikolebwe mu mawanga ago. Okubadde nange mbiwulira. Bwe obeera entebe wali ogamba nti bannange kino. Kituufu. Ne bagamba abakozi bakadama abakozi babayisa bubi. Naye ogenda okulaba bakyanoonya. Ng'ate oli bw'avaayo olinayo relative yali agenzeeko ebweru. Dubai nedda. Oba ku bantu kuba olinako gw'omanyi. Naye bwe bagenda myezi mitono ng'ayagala kuddayo. Kati gwe atagendayo atabibeeramu ogamba otya nti babakozesa ebintu bibi. Nga abibaddemu ayagala nakuddayo. Omanyi kati ebyo bw'obitwale nga omuntu okuba nga mukyala attendant. Gwe gye mwefuulira abati emirambo. Ye abeera muli n'anakuwala nga baleese 3 gyokka. Ngalaba business leero bannange. Emirimu tegitambula, mirambo gyonna gitudde awo. Ninako gwe nali mmanja. Akyatunda embaawo. Nali mubanja gayi yali nga nsambi awo. Ngenda oyo mubanja nangamba jangu yenkya tulabe we nagenda nangamba nantwala mu sitoowa nangamba nayo olaba emirimu tegitambula. Kofini zonna olaba zitudde awo. Kati nga kyagezaako okungamba nti abantu tebafa. Kyokka gwe n'omukusaba tebafa abantu. Oba omutwala mu ddwaliro naye ng'agamba nti maama singa tamutuusiza singa avudde mu mmotoka n'agwa n'afa. Kyaba ayagala. Nasangako n'oli nga
atandise okola workshop kati nga okuvuganya kwa amaanyi nnyo wali kugunankaniko okutunda case awo manyi banonye case emu naye abagenda okutunda mbanga mukaaga oli kye yava ayagala ajjemu bali ng'alaba kumpi oli agenda kugula yabali agamba naye nze bw'ogula ey'omukulu nkuweerako ak'omuto naye baddaye mulinga gamba n'omutwe afe ate gwe bagambye nti singa ogenda ogula omufaliso ne bakuweerako piro baba bagambye nti genda omutwe gukulume yamugamba nti bw'ogula kofini ey'omukulu nkwongezaako omuto bannange kati nga naye waabakubira oli nti nze wamma nkuteeramu olugoye olubikako omulala n'agamba nti nkuwa omusaalaba gwa bwereere olina kajja kuwa ekimuli kaakati oli ng'agamba ekimuli buuza nti yagula ki owekimuli owakaana gwebawadde nembana bedala kisirani kyembantu tekwegamba yebeereyo mu store mpaka akaana bwe kalifa kiki ekyo si mpaka lekali kakati ekyo kitwale ye mu bizinesi kati gwe tolyawo ng'obadde otunda binyeebwa bw'oli bwakugulako omwongezaki ntunda binyeebwa oli nangulako abamu omwongeza kasimusimu ngamba abamu kyebankoze abamu bampa ntungo nga yagala ndyeko maybe next time naagula oba nze n'okwekyusa ne ngamba mpa n'entungo oba mixingira kati atunda kofini oyagala akwongeze rediyo abalina okwongeza kofini era olaba n'abagula zino tulaka zi magulu 10 babongeza kali akayongeza akamotoka akati kati gwe bwagikuwa gw'omanyi oyinza okugenda n'ogitereka oba n'ogitunda kitwale nga bw'onaagenda mu katale okugula amatooke n'ogula enkota z'ettooke 5 omusajja n'aba musanyufu gw'oguzeeko n'ayoola emyera mu kaveera n'agikuwa nga jjo togigaana singa ogenda okugula emigaati eminene oba n'ogula keeki zino eza gundi ez'emikolo bwakwongeza zino ze basazeesaze pieces tozitwala lwaki kofini togitwala ng'agikwongeza kati nate emirimu amanye emirimu kati ngezako kulaga akabaata akali mu kufuna emirimu Uganda ly'eggwanga eritafangayo okono olunaku n'olumu okufunira bannansi baali emirimu kituufu naye nga nalyo eggwanga lirina omukulembeze alikulembera kituufu naye terifangayo ne bateekawo ne minisita wa leba naye nga bambi naye n'omubuuza nti kakati gwe okola ki eggwanga oliyamba ki kakati ojja kusanga abo abasajja kati batambula ne malwali abakola kofi nagenda okulaba nga n'atunda essanda naye atambula essanda ozimanyi mubaziika abasiraamu kati naye atambula naye yalaba bano batambulamu naye n'atandika okutambula madamu mujebaleko mulwadde ali atya simanyi musiraamu mukadde tie musiraamu ndiye bw'aba agize kaadi yange yiino tonga baako omulimu kakati bw'ajja wooli ng'akugamba ndi bw'aba agize kaadi yange yiino ongulako kofini nga gwomu ate akyali wali akyasinda okola ki eko ke kabaata akali mu mirimu kyova olaba nakino bano abalwanagana gwe nga walabye ebintu bye babateekamu bye bagamba abaana babakola bino wagendako ku woteeri waliwo eri awo Busega Best Hotel njiwulira buulizi boogera ebiriyo mbuwulira buulizi okusoma gye bagamba ebiri ewakiiwa ate mu Mabiito wagendako Kayipini ate Kayipini bye biki zonna byonna mabaala mawoteeri naye abaana ebintu bye beekolera eyo ate singa wagendako wabeerako sayidi zeeyo ng'enansana oba wabeerako sayidi zinakulabye mpita bisi walingawo Elliot's waliwo New Life naye nga bw'ogendamu n'olaba abaana bye beekola singa wagendako Handies Pub one ku Lubaga Road ebyo byonna ebimansulo biki byabangawo ng'abantu tebaakomplaininga nga ndi bannanga abaana bakozesa ebintu bibi abaana bennyini be mulwanirira mubaggalira mu mayumba n'ebikomera byammwe ebirungi ebyo ebinene bye mulina abaana n'alabiriza n'azizika eddirisa nga bw'olaba eri n'addira ebbaafu oba n'azinga bulangiribwa n'abikkako bed cover golowooze nti mu buliri mwali kumbe yadduse dda waliwo eyafuluma ng'agenze bw'atyo n'aleka nga eddirisa aliggudde kati maama we aba agenda okwebaka n'agamba akyekinga alabe
n'agamba nti bano bandidirisa babadde balisibye n'alisiba n'agenda okudda nga ku mwenda nti ayingira nga baalisibye ng'alina obbakonkona bamulabe nti akomyewo. So kati bwe muba mukaayana ennyo ku bintu by'abaana abo abaana mutawaanira bwereere kuba ebyo bye mulaba bakola babikolera nno bava nno na mu masomero nga babikola. Watolooza lwaki bagamba nti amasingo ga single sex mabi nnyo era go banna ki ekigafuula amabi ebyo abaana buli bye mulowooza byonna babikolera eyo. Kati wali batuukiriza bye baali bayitamu bateeka mu practicals bye baali bayitamu byonna. N'olwekyo temukaayana nnyo nabali bennyini gye babeera abaana abo babeera babalinze bulinzi era babateekamu ssente okugendayo era ojja kulaba oli n'amuwa $10 n'amuwa 300 kati ojja kulabisanga n'omwana ng'abadde ali eno yamanyire kwebagana abasajja nga 8 bamutwala eri bamuwadde 3 ng'agamba bano nga bansedde bano bali mu kuzannya buzanyi dakiika mbale ng'akazannya akakoze eki ye alaba kuzannya n'akwagala abo nabo gye bali eriyo nga ye gojjo bagenderere wajja kuna obudde bwamala ku Uganda alaba ng'afiirwa kadda aba ayagala kudda ayomba ne visa zange ekyaganya okuva ng'alaba erudde emukeereya ayagala genda kuwaawaanya buntu basajja be 10 no so abantu bali bennyini abali eri kuba bannansi beeri be babakola ki kitegeeza era be bajja okussa akazito kwoyo eyagambye nti visa tebakyazigaba bajja muteekako akazito kiringa gwe bonaagamba nti tebakyayingiza wano mivumba na bineegiina Munnayuganda agula neegiina n'emivumba agenda kussa kazito akaliro ogenda kawulira bwe kakubalangula mu mugongo n'olwekyo temwetawaanya n'ebyo era bireme nabamalira budde ekyokusooka obusoosi nabo bennyini ababyogera abakazi baabwe baabatama simanyi lwaki kintu kye balaba mu bannayuganda abasajja abantu bebweru baagala nnyo bannayuganda abanigeria juzi tewawulira myezi 2-3 bagamba egiwedde egiise nga banigeria abasajja bagamba abakazi bagitirivu abanayuganda anti abannayuganda mulimu bantu tribe bangi nnyo kakati enneeyisa yaabwe munnankani mu bufumbo eba ya kika kya waggulu nnyo teringa gali agana otayuseyinge bamanyi engeri gye bakwatamu omusajja bamanyi engeri gye bamukwatamu ne bw'abanga takoze kyayagala tamuboggolera kikiga twala eri kojja bagambye buli mukiga aboggola bwe ŋŋambye kati oyinza okusanga onondoola waliwo abakiga tulina love mugirina half mukiga half munyankole waliwo omukiga nze gwe mmanyiiko obulungi yali aboggola amazima ge gamulemye obufumbo yali mulimba nnyo yaliwo amazima nnyo teri mukiga alimba mukiga taliyo alimba twogeranya amazima era ogenda muga nayo nese muloje ngambi bulala singa otutte mweringa John gye yantwalamu amazima gagenda mudo ya John nino gye yantwalamu yali kaleko naye maama Peter twagenda ne Peter nga yonna ate bajime yalimbi kati nayogera abasajja nga 6 wagenda okumala ebyo ng'ofa amazima gamutta kati omukiga omunayirabu y'ekikiganze sigisobola toyagala ya mazima nnyo oyagala yokulimbalimba eyokugamba mu kati nti ngenda kuwasa gundi ngenda kuzanya kuwasa dodo ate ne bantu ate ne bamusiba leesu ne bamufundikira muno ate mulwana ate byakulu ze sibisobola ebintu byamu naye gwe engeri gy'oludde nnyo eno kati wakwayalinga nnyo empisa zeno sinakuludde banzali leero anti kakati gwe kati wafu endanka yeeno era kakati oli bw'abazze akutwalanga weeno kituufu n'akugamba nti bannanga alina akasusu akaweweevu naye maama ng'omukiga yabadde n'akasusu akaweweevu ho atema enkumbi ng'alima akammonde n'ali ne yeetikka nze ŋŋonda nnyo I think because ninamu olunyankole kale kati n'ekirala ne working conditions wokolera nawe embeera yaawo no understand but even my siblings baganda bagibana bagonda I think baganda bakazi basajja no nawo omwana n'abasajja babiri nawo but those are bodies kati ate lwaki ogambye nti baganda bange bagonda anti ne my brothers as well nabo balina soft bodies ate kati tebagamba bwe batyo bagamba nti muganda wange ne bannyinaze
ndasimanyi bano babaganda kati gwe mukwano ate nakino njagala nakyo leero tukirongooze era toyinza gwe tosobola kuba na baganda bo tekisoboka gwebana bakigabo gwate oli mukiga ate obeere ne baganda bo kati nga be bakigaba nange bakigaba kati bwoba oyogere bw'oboogera naye bw'ogamba ndi baganda bange baganda kiringa bw'onagamba nti kabaka abawaaki so nga begambe bakigaba nange bakigabange bagonda oba siblings kati manyi mwamanyira kuyingira muzamu olwo olulimi bo simplify kati n'olwekyo eri ensonga gye tubaddeko ekyo si kirinaako nakyenja kyogerako kiwanvu bo bennyini ababadde babaagala era bajja mubuuza nti naye okujja era n'obwenzi tebuliggwawo nze kyendaba anti amanyeri mulimu abantu abatalina babufuna nga bwogambye gavumenti ereseewo mirimu tewali mirimu kati oli amangu ddala nga eggwanga teriteereddeewo bantu mirimu gye bakola ng'oba libalemesezza ate gye bandibadde bakola kuba waliwo abandibadde basobola okukoleranga wano abo abawala abagenda eyo bandibadde basobola okutunda obuntu bwabwe bali ku nguudo batunda ono atunda kasooli atunda biki naye engeri gye babakwatamu ne bwogamba nti atandise kaduuka ne bwatandika kakiyosiki nti license aziyani simanyi biki leeta tini namba biki ebyo byonna gavumenti eyongera kukaliga ngeri baana gye bayinza kukolamu kitegeeza nti nno waliwo ebintu ebiteetaagisa license naki ebyajja okwanguya agamba bugambi nti 2-8 bw'oba oyambadde bweziti bw'otayambala ena kati bye babeeramu kati ye bw'alaba ekimunamusimplifyingira obulamu talowooza ku ebyo ate gavumenti bwe beekiyingiramu bali bajja mutisa ku pressure nti owaayi gw'owulidde tukaaba bebajjirira bajja munyigiriza ojja kulaba nga tokudalaba bagambye nti kiri gundi temporary tebasobola kugamba nti tusazeewo era ne bakiteeka na wala nnyo mu mwaka ogujja ate ne baswadde era tuliba tetutambula kuba tuliba tuli mu kulonda kati kambuuze ekisembayo kunze bayidewo kulonda next year tulonda mpozi next year tetutera kulonda mu January January awo February January awo ndowooza kati fe biri biyitewo mangu biggwe bitama nako ebyokulonda whatever I hate politics anyway omanyi mbadde njala kujjukiza abalabi baffe bannaye Nana Herbal Mouthwash ddagala ddungi nnyo kyova olaba nti njasa manoono n'ataŋŋambako nti owaayo owunya akamwa kozesa Nana Herbal Mouthwash buli woobeera akamwa ako kabe kalungi oveemu akawoowo oleme kubanga obulwa emirimu abantu bangi nnyo balemeddwa emirimu babagobye omanyi omuntu awunya akamwa takuba kaama kati nze nemala nkutamako obwendi singa kuba weeyogereyo lwakuba nolwekyo nandikugambye by the way nze njogera era niwengenda ku date n'omuntu omulundi ogusooka nelonda nnyo ya ate mba njagala nawo nange ogenda ku date nze ngenda ku date why not ngenda ku date nkwagadde yes true nze waliwo babigendamu wamagenda yo kola bintu bisanyusa bulamu bwo nze ngenda ku date but the first day the first impression matters nsooka kumuwulira ngenda ku date nawe nenda ba first of all ng'owunya akamwa oba engatto egudde olubege kuliko enfuufu yonna olina omusipi gona ng'otunira engatto ze ziri fine ng'olina omusipi gona kuliko atandise okuntiisa nende engatto ziri fine but they are okay olina omusipi nga kuliko gona bakota bata go you're careless your first day wachi tewewola omusipi watewewola you're impressing someone that's the first day waliwo abata balina enkola eyo nga ajja alinga atafaananika akupime kati nzo kiba kiganye because me first impression matters and then the moment went again and omumwa go whatever you have bad breath mbanchimaze nze nanga wakazi awo nange ngamba yisa bubi yajjanga nenda akalega akagize wano akalega nga kagize eno kengedde nemugamba bwe yangamba kakati tusidda bukusingana nemugamba ndi asigenda kuddamu kuzisinkana nebyo omanyi nebyo manyi fe babanga bawola balina nnyo peti ezo nga bweba teriimu lastika nakyo nga kugamba todda peti peti ogiraba otya peti bwagirabanga otya ku lunaku olusooka saalinga naawe nalinga nabali manyi gwe ojja kuleeta ebyolugezigezi byammwe byemuleeta ebyo ate negamba mbudda ate komawo ffe nga si bwe tukola abaffe babanga bangu mama era kyova olaba mmwe abagamba mbonaakomawo mukyaliwo mukyali ku mudaala bakwananga bapeti anti ebyo ebiseera ze zaali zambala kakati waliwo naawe olwaleero abajja okugamba nti mama
bambala ngoye zaabo kubo nga gulu olimu okubo munaye bwe trendinga anti kati lwe nebiseera ebyo nekati bakyazitunda naye nedda peti anti kati gwogamba kati nze siri wa myaka gyo kituufu gwe kati otambula gwolimo emmotoka bwekugira bamanyirawo nti ono mukazi ono muki kubanga tolinaamu peti tolinaki oluusi ate temwambala mpale nze nyambala empale naye gye bali batayambala mpale naye nga gyebali gyebali batazambala ate bangi ate bagamba zibamalako emirembe mpale temalako mirembe kuba kwetegeka baba beetegeka kati omanye emirembe gyagamba gyemumalako nti kube mutwalira obudde bungi oli ayagala kumukwatako ate ajambadde empale ate mukute kati emirembe gyagamba gyemala kati gwembulira empale emala ite ku muntu emirembe anti ebbugumu byonna lwaki bwayambala jiini tagamba nti emuleetera ebbugumu akakapale kayambala kukama kiringa okuleeta ebbugumu lugezigezi lw'abantu kojjaga tubaliriza ekibadde eddogo gyeriri naye eddogo olikiririza mu bulinza okutta omuntu gwe wansindikira eddogo n'afa gyebiri saka kugera amanya g'abantu but I'm just saying like olyagala gwe wandyagadde nti nze tunsindikira ddogo nti obuuzo oba bikola bw'oba oyagala ate okakasa nti eddogo gyeriri bibino biseera byakulonda gwe genda nja kutwala mu byalo gye bakugamba nti awo waliwo omusawo olabe ba MP baani abagendayo olwa kampeyini okuyitamu tolabangako bazze mu kubanja nga babanja ba MP nti nze namukolera ku bintu bye tolabangako bazze kubanja yate bonagamba nti liriyo mama Fiina tomulaba kulanama tobalaba tebaliiwo mu kitone taliiwo nalogo bitone okutta omuntu nakyo gyeriri kyogamba nti gwe kyogamba towulirangako kakati gwe olunaku lwo lwaddi nze nkuleetera erikujjawo kojja naawe no abasajja gye bali abalina amayembe gye bali abasobola okuse tolabangako omuntu gubasindikira musotani gumubojja siwirabanko but mbiwulira like mama nam like wandikyagadde gujje kukubojje ndekakojjabera ogambye nti ennaku zo gyeruli gwe kati kati nkugamba bwendi nange nkugamba bwendi okujjako kati bw'oba oyogera ekyo nga oba oli believer Yesu kiki yagoba mu Nankani yagoba omusota sitaani kati okkiriza nti gyebiri eddogo gyeriri kubanga waliwo ne Yubu wani gwe baaloga ng'ali awo envunza biki kyali awo Yesu amala amuwonye kakati ebigenge gwe baaloga ebigenge kakati kitegeeza nti omaze okumanya ate era bw'oba obiwakanira gwe biwakanire bwe biri kutuukako lwoli tugamba ndi muntu aleko egiini ebyo byonna babyekola nze n'abo bennyini yabawoza sitaani biki tubasanga ffe tujje tukuswalizeeyo abamu tubakuba ebifaananyi tubireete wano oba kukuno tugenda mu kulonda ffe tukukubireko ku bantu gye bali wano waliwo ne tumanyire ddala omunene yava n'agenda n'ateeka mu kana akabbozere teyagendayo kakati okyabubuuza era gye bali essimu yo neŋŋamba beautiful wuuyo oyo kabaka alabika bulungi nange ndabika bulungi nedda kujja tuleke myaka gyo yes but kujja tobakojja tonkuba lwaki mbadagenda okugamba kojja ndeka leero ndekera ku bulamu abantu bagambe nti eddagala lyaffe weriri abafumbo muleme bufumbo bafaako jangu nkwongeremu kuwagala ebiseera byonna buli lwobanga mukyala wo si musanyufu mu bufumbo kitegeeza nti mujja kubanga muyomba buyombi waliwo eddagala erikuuma obufumbo gwe oba okiwakanira wakana kale gwe era kyova olaba ndi gweokyali ku lujja kuba gwe ebyo byonna okyabiwakanya abakyaza abakoko babali bateera ne mu nkoko enkoko y'obukeera tolyanga enkoko y'obuko bagamba nti omwami ojja okuba ezirizi gundi ze tuyita zivole okuba ezibicycle kick nga wenna oli musajja era ojja kulaba nga omukyala atambula adigira kuba ddole y'omwana ki nsanyufu temuddeeyo bufumba bamubafaako naddala abantu abali mu mawanga agalimu obunyogovu ekizibu kikyali kinene nnyo ojja kuba ku ssimu 0752 nga ondaba ng'onfuna oba ne bw'olaba Doreen ajja kuba akuntuusaako mu buli ngeri yonna.
But guys, as we wrap up, njagala bagamba about a very beautiful, lovely restaurant. It is called Gaucho Restaurant. That side of Entebbe. Bwebaja. Yes. What do you can say? Nalyawo embuzi. Bana emmere yaabwe nnungi. Nalyawo embuzi. Kojjawo ani yakutwalayo. Gwe bontunuulira si wera sente zikula kwetwalawo. Omanyi mwe mwamanyira okuba ndi bakudda bulonzi ne babatwalawo mwe naalya kantu. Kati mulowooza ndi abantu bonna babatwalawo batwale. Naye babe balina emmere ennungi wagiraba? Bantwala butwazi nnyo. Era mukazi yakutwala. Naye nno nange nno ndabikako oba mukazi yantwala. Oba olabikako. Kojja Banagolo yatugamba mbu anti balina n'ennyama yaki yaggoonya. Yaggoonya. Bw'osimanya mbu wamma mbu kituufu mbu ennyama yaggoonya. Naddala wali private parties zaabwe mbu ziyamba abasajja? Ezo ziyamba bakazi. Nnyama yaggoonya. Ezo parties ezo ziyamba. Ezo parties ze bagamba. Omukazi n'amala agijjayo agirogesa omusajja taddayo mu kyawa. Olimba. Gwe bw'omufunanga ng'oŋŋamba. Gwe kye kyakulemesezza togirya tokola ki? Ambuze dedda balina ggoonya anti balina ggoonya kyova nkugamba. Bagiyita mamba. Bw'obagamba nti I want mamba. I want mamba. Kati nga bampa kati nga bwe bampa kati nkola ate ennyama ngitereka ne njiwa omusajja. Nedda bwe mugamba kali k'oyagala katundu. Baba bakusalira bakakuteeremu. Nga bw'onaaba ogenze bwe mugenda okulya pooko omugamba nimpe ennyindo. Ennyindo eyamba ya pooko. Ndaba nayo mugirya. Nga nimpe ennyindo. Kati wali gwe omugamba nti kansalireko katire mu kabaaso mu kaveera. Apo ng'agenda nga naye oyo ali kigwako. Gwede bw'obanga otuusiza gwe kati oŋŋambanga ng'olina gw'oyagala omukole ky'oyagala ng'oŋŋamba. Nga tunoonya akantu ako. Nze sikwenda kunoonya ako. N'obwo ate ebika ebiri. Waliwo naawe k'oyita nako kali awo. Kaako. Ndaba. Kali. N'obeerawo nga nabani. Sikwempita nako ng'ate nga. Oyita nako. Omusajja n'alagira. Buli kamu ke njagala okwasisa omuntu wonkalaba okalina. Buli ki ate oli muyitirivu gwe. Ja ku nyumba ogamba buno. Nedda. Nze ngambye buli ebyetaagisa obirina byonna okukola ki? Okumunyweza n'atawunjawunja. Kale ndoza katumale live eno show onyumize kyenetaaga okukola. Wadde simwina naye bwe ndiba mufunye njaga amagezi ngasigaze. Simwina migende ku Gaucho bwe bajja ndeko gyagenda ebinange nyama yabe ne weba toyina. Kika kya nyama ky'oba oyagadde ate mu nfumba gy'oba oyagadde n'endya gy'oba oyagadde bigenda y'obugenzi. Ojja kubanga ofuna ekyo ekijja mu ssente zo. Kituufu. Kale guys, thank you so much. Bye bye.